Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero njagala twogere ku nsonga y'okulabiriramu omusajja naddala ku budde obw'okumakya. Njagala twogere ku nsonga olw'ensonga tiwaliwo abambuuziza nnyo ebibuuzo ku nsonga eyo ey'okubeera ng'omusajja tokkiriza gw'omukyala tokkiriza musajja kusoka kuzukuka kumakya. Ekyo kikubuulira gw'omukyala naddala ng'omwami wo ku mulimu agenda ssaawa 2:30 ssaawa 3 tokkiriza musajja oyo kuleka mu buliri. Ekyo nkikubuulira singa omubbaawo abeera akeera nnyo ssaawa nga 11, 12 awo tewaba buzibu, awo ne waakuleka mu lw'ensonga nti oyo abeera akeera, ekyo kiba kitegeerekeka. Naye omusajja eyeebaka paka ssaawa 1:30 ssaawa 2 nga zagenda ku mulimu 3 nga zagenda ku mulimu, fuba okulaba gw'omukyala ng'omusajja oyo omusooka okuzuukuka osobole omutegekera agende okuzuukuka nga buli kimu kyatuuse dda ku dayiningi. Naddala mmwe mulimu abakyala balina babba baabwe nga baakolamu nga buli kimu mu nnyumba mwekiri ng'ofumbira mu nnyumba. Kikulu nnyo muwulirize ebintu bino, naddala mu abakyala babba bammwe baakolamu nga yakuzimbira dda ekizimbe ennyumba nga buli kimu kiri mu nnyumba nga effumbiro liri mu nnyumba nga si byafuluma bweru kusingira ddala. Kanjogerekokko nammwe kuba mwambuuza nnyo ebibuuzo bingi. Waliwo eyambuuza nti omusajja owange akeera nti akeera ssaawa 11 kati gwe ŋŋambye nti kati gwe toba na buzibu olw'ensonga nti bbaawo abeera akeera. Just era ky'olina okukola kati nga ggwe aba ne bbaawo ng'akeera obeera olina okusula ng'omwami oyo omutegekedde engoye z'alina okugenderamu ku budde obw'okumakya. Wadde akeera nnyo kiro naye tegeka engoye ezo wamu n'engatto. Omukyala kyenkusaba bwe ziwera ssaawa 1 nga bbaawo akyali mu buliri, kyenkusaba gwe obuliri buddukemu mangu buveemu. Omwami omubuulira omubuuzaako nti mwami, mukwano, swiiti, dadi, taata gundi wasuze otya mukwano. Omala omubuuza n'omugamba kangende kutegekera ekyenkya ogende ku mulimu ng'olidde. Ekintu ekyo olina kukimuggira eno wansi ng'okimutaddemu, kuba jjukira ennaku zino mukimanyi nti endwadde nnyingi mu bantu okugeza nga sukaali. Omulwadde wa sukaali ateekeddwa okukeera ku makya okulya emmere ng'emmere eyo efumbiddwa budde obwo obw'okumakya, tugeze eminwe, kuba wamala okulya emmere eyo aba ateekeddwa okumira empeke ezo. Kati ng'omulwadde wa sukaali ate nga bwe mukimanyi nti endwadde ennaku zino nnyingi nnyo mu bantu, naddala abo abalina kasente abagagga, endwadde ezo zibasumbuwa nnyo. Kati gwe omukyala obanga olina omwami bw'atyo oteekeddwa okukeera, tokkiriza musajja oyo kuleka mu buliri. Keera bulungi nnyo, omufumbire emmere, omala ogifumba omufumbire kacaayi okateeke bulungi ku dayiningi wali eri okabikkeko. Okitegeera kwegamba osobola omupima, opima obudde bw'azuukiramu, mutegekera amazzi agookya bulungi nnyo ng'agenda okunaaba. Bw'omala obiteekayo bulungi mu kinaabiro ng'ennyumba obanga ennyumba yammwe bw'eba ennyumba yammwe nga bagiseetinga ng'ereeta amazzi agabuguma, sisitimu yaayo tekiba na buzibu. Naye bw'eba ennyumba terina seetingi eyo ey'amazzi agookya, gafumbe gateeke mu kadomola, gateekeyo mu kinaabiro. Omwami muyite nti maze okuteekera mwami jangu ogende onaabe. Omwami agenda anaabe, kwegamba omwami oyo kigenda musanyula nnyo mu mutima, ajja muli naye kusanyuka agambe nti butuufu nina omukyala anfaako. Kati ekyo w'okimala eky'omutegekera ebyokulya n'amazzi ag'okunaaba, tunuulire engoye z'agenda okwambala obudde obwo, zitunuulire olabe nti essaati eno nagigolola, alina kwambala eno oba eno nazigolola, empale engolole, bwe ziba si ngolole zigolole, oziteeketeeke bulungi nnyo. Engatto z'agenda okwambala, omusajja ono fuba okulaba ng'omutegekera wano kumakya agende ng'ali simaati. Kati ebyo byonna ebintu bye nkugamba by'olina okukola ku budde obwo bw'okumakya. Obeera olina okukeera n'omuleka mu buliri n'ojja n'omutegekera. Ekyo nkibabuulira, fuba okulaba nga mufa ku basajja bammwe. Omusajja oyo ajja kwagala, ajja kuyisa ng'omukyala. Ekyo nkikubuulira naddala mmwe abalina abaami nga balina kasente. Mukitegedde bakyala bangi boogera nnyo ne bagamba nti ffe ebyo twabikolaakola naye ng'abasajja tebasiima, n'owoomulaga buli kimu ayenda akola kino akola kiri. Mulimu ebintu by'oteekeddwa okukola wadde bbaawo takusiimye, takuwa, talina kaakuwa, akugattika n'abakazi abalala. Ekyo kitunuulire butunuulizi, naye bino oteekeddwa bikola. Ekyo nkikubuulira nga bw'omanyi nti buli lunaku lina okukeera n'endi emmere, nina okulya ekyemisana oba ekyeggulo. N'ekyo ekyokulabirira omwami wo obudde obw'okumakya ng'agenda ku mulimu nakyo oteekeddwa okkimanya. Tokkiriza musajja kwekwatira paasi agololo essaati oba empale nga gwe omukyala wooli.
ekyo nno kiba kya bulabe. Jjukira abeera apapa ku makya agala genda ku mulimu, engoye empale singolole, essaati singolole okukkakkana ng'abyambaliddewo n'agenderawo. Kati agenda okutuuka ku mulimu batandika omugirega nti essaati nga yeevunzevunze, tolina mukazi waka. Mukitegeera oba abakyala ekintu ekyo? Bamubuuza mikwano gye ku mulimu, tolina mukazi waka, omukazi wawasa waaki, lwaki takulabirira, lwaki tagolola ngoye zo? Kati nno mufube okulaba nga mutegeera ebintu ebyo ebijja okusobola okubeezaawo amaka gammwe. Olunaku lwaleero njagala tutunuulire obudde bw'okumakya, omwami oyo ng'ava ewaka bwe njagala tutunuulire. Guno omwezi gwonna tugenda kuba tutunuulira nnyo engeri gy'olina okukwatamu omusajja, biki by'olina okukola. Kye njagala tutunuulire guno omwezi gw'ekisiibo, tutunuulire ebyo kye mbadde njagadde ku channel yaffe eno Kyayiti. Njagala nnyo mujja na kumbuuza ebibuuzo bwe kityo bwe kiri n'ebyokwambala nayo bifeeko. Kwegamba omwami afulume ewaka ng'alabika bulungi, ng'akubye bulungi ekikalu, ettaayi alisibye, ekkooti erabika bulungi, afulume mu nnyumba oba atule mu mmotoka ye ng'alabika bulungi. Ekirala, omusajja tomukkiriza kufuluma nga tosoose mwetegereza, mutunuulire ku mulyango ng'afuluma. Kwegamba ne waba nga talina kibi, sooka omugambe, sooka oyimirire mwami, oba sooka oyimirire mukwano, ekkooti eriko kaki, obeere ng'aggyako akantu naye ng'olimba. Kwegamba kiba kijja kulaga omwami oyo nti omukyala ono anfaako, ayagala nfulume ennyumba nga ndi muyonjo, nga ndabika bulungi. Guno gwonna omwezi ogw'ekisiibo tugenda kubatambulira awo. Ngenda panziramu ebibuuzo byammwe byonna bye mwambuuza ku vidiyo ez'owansi ezo zikwatagana ku nsonga eyo, enkwata y'omusajja, by'olina okukola omusajja akwagale, ezo zonna komenti ngenda kuba nziddamu bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo mbeere bulungi, mweraba.